bwegenda bwe oyigira kwani? ku Yesu. Basi aba yayigira kwani? Kati kamuyigireko 14:24 mako agisome amuyigireko. Tofaayo aba agambye ayigira kwani? Kati kakuyigireko, kati muyigireko 14:3 mako sembera kemabega. Katulinde patu. Soma. Ongambye 14:3 mako. 3. Agamba bwati. Agambye ayigira ku Yesu, kati Yesu kakole naye amuyigireko egambe etya? N'alaga nti emmeeme yange otyo eriko ennaku nnyingi. Ani ayogera? Yesu. Genda maaso. Zigenda kunzita. Genda maaso. Mubeere wano mutunule. Genda maaso. N'atambulako katono. Ani atambula? Yesu. Naawe tambulako katono. N'avunnama. N'akola atya? N'asaba. Osaba. Hey, vunnama. Nze sirina nnaku. Kati wanika ekitabo ky'okkiriza mu bbanga. Bwe nti kyekyo. eno Bayibuli gye nzikiriza. Byonna ebirimu obikkiriza. Ey'Abakristaayo. Byonna ebirimu obikkiriza. Ngambye nzikiririza mu Bayibuli yokka. Ate yonna. Byonna ogikkiriza. Kale. Sirinaamu kye sitakkiriza. Byonna ebirimu mbikkiriza. Mbikulira olunyiri lumu omwo olusome. Bw'omala okulusoma olaga abantu nti olukkiriza. Tindukkiriza. Zabbuli 9:5. Zabbuli seeka mbikuliraako wano. Egamba etya? Sembera emabega. Egamba etya? Mujje tusinze. Osinza. Genda maaso. Tuvunname. Tufukamire. Mu maaso ga Mukama. Omutonzi waffe. Kibalagenda. Agambye mujje. Ozze. Tusinze. Era osinza. Tuvunname. Kyoba okola. Tufukamire. Bikole. Mu maaso ga Mukama omutonzi waffe. Bikole. Anti wano Katonda taliyo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Linda basilamu linda mpola ensolo ku kizigo kweri. Kama bismi Lillahi Rahmani Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah.